Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kujjukiza Katende Joseph omukubirako internet etera okwekyanga naye he's there to help. Bw'aba yaguza internet atatandika munange kunyiiga omusajja yanguza internet efu akoze bwati ne wati enamba egisigaze mu buliro obuzibu bwonna bweyolekedde. Sometimes because of the weather, sometimes wawe tubeera ffe bennyini internet ezo kwatisikirawo bulungi, but ffenna tubeereko ne internet ewaka because I mean it is the life now we are headed to or we are living in. Mukubireko akufunye Airtel internet eri unlimited. Bw'oba wagitaddeko leero ennaku z'omwezi zirimeka 23 ejja kugwako nga 23 November. Mukubireko ajja kuba gikufunira Nana Herbal Mouthwash ngenda ku ddwaliro pharmacies amaduuka ali National Drug Authority yamuauthorizing okubeera katale mukozese munaye akamwako kabeere nga kamulembe amannyo galekerawo okunyenyeera gum bleeding okubanga kawunya bubi byonna Nana Herbal Mouthwash abikola ebintu ebyo. Okay, kale tukubuzaako oli otya eyo munnange mbadde wano nno manyi King Saha is a very, very big brand. Onosonyo kyembuzaako kimala ekikuno olugambo terutuweza kumalayo. Muli bulungi fumite emboze basinga n'okwagala. King Saha is a very, very big brand, but alinga Cindy social media ze tezikola bulungi. Yeah. Na bwe nakola naye ekivulu kye nazirabanga teziri where they're supposed to be okusinziira ku brand King Saha. Naye ekyewunyisa Obanya, I think TikTok is just easy. Tiyokota katono n'okateekayo, it can be raw, you don't need to edit a lot and master and all that bifaananyi binyirira nga Instagram bwe bidemandinga. Naye ali active ku TikTok okusingira ddala social media platforms endala. Anyway, social media platforms endala zonna zigenda ziggwa. Usage yazo ku Facebook yo yakkirira okuba le baagiggala. Eyo eggwanga lye lyagisuula. Instagram engeri gyeri yabifaananyi wano yagaana. It is more munange neekola. Mu batono mumwe be bagundi ba WhatsApp Okay, I understand. Abakola buno ono buti. And most especially those eri abakyala. Kubanga engeri gyeri yabifaananyi. Naye omusajja wanaakikubira omusajja atwaki editing ka caption ate kaba katono. Then Twitter kati yo yafuuse ya pornography. Ne mukusooka eri yali nyuje nga tugiyita aba elites. Yafuuse ya pornography oli kabisa ate ebintu ebisingayo. Ebintu ebisingayo bwita byamagezi nnyonyo byo bya kisiru nnyonyo. Teina makati yao. Kati yo Twitter eyo no. Kati segeza ba elite bamwe basiru nnyonyo basegu nnyonyo si busiru. Basegu nnyonyo because still bagiriko. Bayingirwamu ba Facebook gundi buli bagalawo Facebook. Yobona anonya we kwata. Material yonna nejja negulawo Twitter. Kati abaleetayo ebyo ebintu by'esirusiru. Kati ate negenda egulibwa. Katwewungu. Ero ni maskize ndaba mugagga ali awo atayira kiddako. Mugagga naye is just there. Ayagala nnyo ebyonoonese omulaba abeera mu engagements n'ebintuntu. So ero ni mask najjagigula n'ateekawo yawoza smart freedom of speech. Eyo nayo neeyitawo. Kati ate yo TikTok neebanga eyangwirwa emyaka gyonna engeri gyeriko nti yakavidiyo ogira bugizooti. Naye abazadde tubajje ku TikTok. Nga bwe tugamba abaana tubajje ku TikTok. Kubanga omanyi kati ekiri omusaayo kati ekizibu muzadde wa yeeteekayo yekka. Muyina bajje oyira ng'ateddeyo jjajjaawe. Atusa kunyumiriza Haji gwe nagambye. Haji yadda omwala vidiyo nagambye ogitunyumize twazzemu kulanga oweereza muliro. Ningamba wedda ndi wano nize mbozi mpaka linki. Linki tegabika. Bambi Haji ekyamutu Haji mukulu. Haji ono omwala gwe recordings. Embozi yabadde etya nagirabyeko samwe kati jjo nadde consumed n'ebintu by'omuliro. Embozi yabadde. Haji obuzibu bwe yafunye. Bambi akuba video call. Akubira omuwala. Omuwala. Alyoka amutendera ye waliyo. Naye ng'omwala yali abaddeko naye. Ninga omanyi ndowooza I think it's a long distance relationship. Amuyita namuganze ndi wakitalo. Tojjukira oli wenna. Nenjira naye. Nga ye describinga
tujuka bwe nawalampa tujuka bwe nakkirira nanga gode otambula ensito lisangayo ngansi nakuba enchungwa bwe nnemezamu nze kola haji mune mbuno najirira akasabuno ali live haji yakoze obuzibu achafunye obuzibu bambi haji musasiddeko kati omuwala kati yakanga bwali recordinga their video call ngali recordinga najiteekayo ne mweyisa bubi. Let me tell you, that's what we always say here in Kwefu. Twina buskeleton bwa fefe nanga abantu buli omu there are things they say they do with their people. Haji yagudde ku kizibu. Haji media nedda muwala gwo akoze kibinyo bambi. That is ekyo kibonerezo bakiwa musajja ngoba akukoze ekisajja kyatunga kyennyonnyolako go bambi kyagedde ebigambo Kwefu ngenda ko link mu private mpereza just for gundi oyogere ku kyomanyi. Haji yafunye obuzibu kati ate n'obuzibu obufuna mirundi ebiri oswala kati n'abakunoonya beeyongera jjukira engeri gy'oba wennyonnyoddeko Haji yennyonnyoddeko omanyi ebintu ebyekisiro omuntu asobola okugamba nti kamotoka ka HAFFY kantamo tutwalira mu katono tekabeera tetujjamu tuziira kati nga waliwo anoonya akamotoka akatono HAFFY alina akamotoka katono ate nze okubutono kwenfiira kati ate ne babawo bakaddukamu lwa butono ne babawo abakanoonya ne babawo agamba ne HAFFY alimba nnyo naye yagula ogumotoka gunene gunoogera n'ogivuga nga olinga akulula tuleera HAFFY teyali guza alufaadi kerinda HAFFY alina alufaadi sinakowa n'obumotoka obutiri kakati obeera kati buli kintu aliwo akyaga kati Haji obuzibu tomanyi kiri mu inbox ye Haji nga bwe bwennyonnyoddeko nze muntu bwatyo yennyini bwennoonya Haji ngati abo kakati engeri gye batugamba nti abazadde bakula badda buto much as you don't want your below 10 year child on TikTok or on social media n'abazadde tubajjeko Haji yo yenda social media gena tuleetera obuzibu nawe daughters in law abakoddomi n'abakyala bo gye bali ko yabadde muwala mutototomu taatawo bwatyo ano obeera mutabani nno nga eno gyowawasa kitaawo nga yennyonnyolaga maama kitaawo teyakuwaako gigo yanna yannyonnyodde ebintu so ebintu buli omu bw'oba olina intimate conversation with anyone respect them, because nze sinenya Haji kunyumya bintu ebyo bwaba ng'ali ne gwayagala bw'oba obinyumiriza mu public that is stupidity ne bw'oba ng'onyumiza na muntu gw'oyagala they have no problem with it because kyekikusuubirwamu sikusuubira kubeera mu buliri na mukazi wo otandike kunyumya omanyi Yeremiya 7:10 egamba omanyi ku Ruhani awo negamba omanyi ajja tukwata wano tusabe you are in bed you have to be intimate now omuntu ajjayo conversation eyo n'agireeta eno because era bw'oba tobyogera era omukazi ajja kujja yemulugunyedda naye yeekubira omulanga Maseeka nga bw'abeera eno emimbali ni bwe tubeera eri era ne Maseeka mugambe akakane kuba oba ajja gye tushaliya hijabu zituka paka mu kisenge naye mumugambe bw'afuluma bw'ati omutwago bikkule ati nina obugoye bwenjira naye bambi bamulekera oswaza ntwe muli nawo mu mukwano kyabuzumba tutu nnyo kakati bannange walayo ku Ssaabasajja bane munatusonyiwa ebyomuliro bijjaawo naye bene olunaku lw'eggulo because it is obvious kyengenda okwogera omuntu ayinza okuluza kiri obvious I had that ear to ear smile bulijjo era tukulaba amatu era era yo ear must ear but yesterday it eared times Pro Max twagala kwebaza Katonda olwa bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ekintu ekyo kye twogera ekyo ebiseera ebisina Ssaabasajja Kabaka awangaali Katonda awulira emyaka ku luno twategedde amakulu gaakyo alabika bulungi twagala kwebaza abamulabirira naye yennyini twagala kumwebaza olw'okwerabirira yamulabye ng'atambuza maanyi ng'ataddeko omubiri alina shoti omwana gyankubye ng'ataddeko gagozi neŋŋamba eyoyo so twagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwe kati awo tusuubira ajja kwongera okulabika kati atandise okulabika bw'atyo nga katusabe tumulabeko
singa Katonda amutuwaamu nga 2 Namboole nga 2 tulina emipiira gy'amasaza Kyaggwe ne Buddu. Of course Buddu against the rest of Uganda. I know. The rest of Uganda yomanya amasaza amala gonna gawaabye ebikyaggwe nti Buddu oyo tamanyidde asula n'asana. Tumusaba singa abeerawo ne tuonabeerawo ne kunkuuka. So twagala kwebaza nnyo olw'obulamu bwe. Okay, kale abanaye twafunye obuzibu ku kyalo kya Kigogwa mu municipality y'e Nansana district y'e Wakiso ekimotoka ky'amafuta kyagudde olunaku olw'ejjo obudde bwadde bwa misana around ssaawa nga 8:9 awo gye byaggweredde gye bukeeredde nga kigambye abantu abasoba mu 11 bafiiriddemu. Abalala ne bagendera ku bisago, ennyumba zaasaanyeewo, emmaali y'abantu yasaanyeewo. Nina ebifaananyi bye nalabye nga you know that trembling of the stomach. Ekintu nga kikusaze mu lubuto, omusajja yayidde n'asigala ng'atambula. Ogwe bakwatidde mu kagoye ebigere byonna nga bivuddeko batya oluliba. You cannot imagine obulumi bw'omuliro. Tonagenda ku properties okyali ku life. Man, that was a tragedy. And I don't know, because I was so involved. As telling some people in some group, omanye ebintu ebyo ku ground nga toli ku ground nengo funa information, most especially nga biva mu bantu, because that's where my mother stays. Yabadde ambuulira nga omanye abantu nangamba omuliro ogulengera ne wakanziruseeyo. It was so weird. Emotoka egudde ku kkubo nga ngamba adduse ewaka kubanga ffe okuva ku main road okutuuka ewaffe walinga kuva kweli gate paka wano. Wano kumpi paka eri ku Nantawetwa. Kuva kweno gate ndoza paka nga ku Nantawetwa walako. Naye omuntu abeera ku Nantawetwa kubanga alengera omuliro nga gutambula gujja. Nze ne kintiisa. Naye nga ngamba kati ye we yatuukidde okugamba nti bannange ab'e Kampala mukubire ku bimotoka by'omuliro bizikiza omuliro bijje. Nga nze it doesn't make sense to me. If ate tukubire ebimotoka by'omuliro afa abali e Kampala bigende Kigogwa. Kigogwa oba oyise Matugga, oyise Kawanda. Waliwo Matugga. Kawempe, Matugga. Awo n'oba oyiseewo. Ne mugana ne banne mami olimba. Ebbombo teriyo bimotoka. Kawanda tewaliwo bimotoka otegeeza kinagamba bakubira emotoka. Kasisanga oyangambidde nti akubiddeko abantu naye nga bagabuligwe bakubira polisi bagamba wiyaweya ng'omuliro kati picture entuufu efuluma ku kavidiyo ke batadde mu telefone mugunia kubanze nadde sigifunye kubuzima imamu nadde mugamba nkubiranga ekifaananyi fune idea nangamba kyomanye wakanziruseeyo waliwo akasomero kali eyo omwana akazi wa muganda wange gyasomera, it's called Epitome. Nanga atuye no Epitome eri wala kati ng'ennyumba bavuddemu mu mayumba gaabwe bataasa obulamu. Kati ako ka video nenkasharinga ne katuka mu some group y'amawulire, waliwo group nyenga yagita Meteorologs. Omwana n'agamba okusinza ku bigambo yadde byogerwako ng'oli agamba nange ekyalo kijja kiggwawo. Guy n'aseka yadda abantu wa ku ground ba reportinga in a disguising manner. Kubana yadde taswa kikkiriza nti something can happen ekyalo nga kisolo okuggwawo. Kati waliwo guy najja mu inbox yange bwe namugambye it is true abantu bali kujja ekyalo kiri kujja ne fabricate natuukawo najja mu inbox yange Abubeko wa Daily Monitor ebifaananyi ebiri ku gundi ya Daily Monitor nangamba HAFFY like what is happening ne mugambe ekituufu kino mami kyangamba nange siri kibelieving nga omanya abantu abakulu yajja kugamba we assume they exaggerate ne mugamba and being into bino ebintu ebyagala mu mawulire sijja kugamba nti kyangamba ngenda kikkiriza kati because the neighbor she's making it so big nange nyinsi kikkiriza nangamba olowooza kiri serious ngendewo yabadde yakabaya ati kusimu sister wange nakubira nangamba ali mu town akolera ku Maria's Galleria nangamba HAFFY kimanye ebimotoka byakafuluma kati Kampala olonga ziri mu ssaawa 10:00 nangamba mbiwulidde kati bifulumye nasigala nga communicating there is some friend of hers ali mu Matugga nagamba shamwe ebimotoka byakayita kati e Matugga nengamba Beko manyi bobo yagala story kati
okusinzira kati ku kyempulira ekiriwo ne mami kyaŋŋamba gendawo kati wadde monitor ye ng'ayagala afune picture ennungi eri ku ground asobole ogera naŋŋamba nvuge boda oba nenyene mu ogenda gwa mu traffic linnya boda kati that is the story that is in Daily Monitor today ne pictorials entuufu koze mami yadda ngambye awo maaso byokyezako omwana wa boda omukyala ajiridde mu nyumba n'abaana be babiri n'omukazi abadde mu saaluuni naye nga naye gyayogera bali bagamba nga omanyi information etambula ku kyalo nga tebannafuna kifaananyi kituufu. It was kibi nnyo sad. Ekisooka nze ebyo bintu bwe bityo tragedies ezo saagala ziyita accidents lwa nsonga oluyimba lwolimba Bobi Wine bayita time bomb nti mu society bw'obeera oli observant enough osobola okumanya you can predict. Uganda is predictable. Bw'obeera oli observant enough ng'ofaayo osobola predicting ekintu ekinaabaawo today enkya oba luli okusinziira ebintu engeri gye bitambulamu. Kakati omuntu first of all alaba mushrooming petrol stations. Yeah. Era bonna obwedda kye batya mu buli kanyomero awo wennyini opposite ekimotoka ekyagudde eyo petrol station impya bakaji aliya this year. Petrol stations bw'oba oli observant enough olina okuba ng'osobola okupredictinga ti at a certain time x tujja kufunako enjega eya omuliro ogwo ogulanda ku petrol stations ze tutamanyi programu zazibidde. Nali mpitawo emunyonyo kati kye baakola bano petrol stations ennene si like nja zogera Shell and Total kye baakola ekyemmanga wabeerayo Shell n'ekyengulu waliyo Shell otambula ku katini steps bigere bitono nnyo Total opposite kati mu kifo ky'ogamba nti olwo bwava eno omanya nti any side zonna bakulina and I was like what is now this. So kati eyo factor number 1 nze lwaki ebintu ebyo kasasiro w'ekitezi biki nze ewange tebuba bubenje. An accident nze njirabanga sudden occurrence badde temugisuubira nga bw'osobola okubeera wano all of a sudden sudden occurrence nga badde temugisuubira naye bwe mutuula wansi w'omuti gwe mumanyire ddala obulungi nti bulijjo mugulaba nti gwamenyeka essaawa yonna gugenda kugwamu ne musigala nga mutuulawo bwe guba kubako sitera kayita kabenje emotoka n'ogivuga ng'okimanyi terina service terina bukono gwe kennyini ogamba leero naatuuka nti obeera ogisuubira bubeera bulagajjavu kabenje kaguddewo nti buli kimu kibadde in place. Kakati mushrooming petrol stations ezo buli muntu yazeewuunyaako dda era tuzeeraliikirira. Entambula y'ebimotoka ebyo nayo si kabenje bw'oba oli observant enough bbanga lyonna buli kimotoka ekyo buli lw'okitunulira bw'oti weewuunya nga kiyita mu busy towns nga ebimu tuzze tufuna reports bafuna we basooka ne babinuunamu amafuta ku Jinja Road oko olabako Total olaba ng'ova no ku Green Hill eri ekkuba eriyingira Jinja Road awo waliwo Total famous Total eruddewo ekigireetedde obuzibu okuba ati nno tekyali famous is because ekkuba eryo balidikola eryo erigenda mu industrial area naye ebyo ebimotoka nga bivotwalawo amafuta ekyo kya bulijjo kibaddewo dda mu traffic jam oyo w'ebitaala bya Jinja Road abaana bajja n'obuveera nga muli mu jam awo ku railway ne batandika okunywamu amafuta. How they get it oba basumulula ne gatandika oyiika ne batega obuveera bagatwalira mu buveera jukira tubeera mu jam bwe basinga okugabba si baba bagabba oba emotoka babeera bali aweya oba because babeera behind ne mu mbirizi muno. I don't know baba motoka nefa babeera mu motoka endala tuba tubalabanga abaana basumuludde nga bali gajjamu amafuta naye nga muli mu jam ekiribeeraawo. So entambula y'emmotoka ezo obbanga lyonna ebudde bwe zitambuliramu ebeera eyeraliikiriza. 3 enzimba yaffe ng'abantu kati bw'otunulira tawuni zaffe otunulira noga nti essaawa yonna enjega eriggwa bw'otunulira engeri amasannyalaze gye gatambulamu bw'otunulira engeri gye tuzimbamu obuyumba bwaffe around tawuni. Jjukira tawuni kasa tufuna ebizimbe wano maaso ebiraga tawuni obuduuka ebiddako emabega eyo weetolola waliwo lwe nayingirako munda eyo mu makerere ekivulo eyo oyingirayo bw'otiroga abannange
eno esaawa yonna akaliro bwe kalikoleera ekiribeera wano eno kiriba kintu kirala nnyo kakati n'otunulira kati obwo butawuni obwo bulaba mu matuggo obwo n'otunulira engeri masanze gye gatambulamu n'ebiringa ebyo byonna ne weewuunya n'ogamba bapulaana b'ebifo bino bali luddawa kakati ekiddako n'ogenda ku bwavu nze nno olumu ng'okyali ku etawuni eyo omanyi no ekiba nze kyekyamafuta ekyekimotoka okugwa si kyemba ndowooza naye engeri this is the trading kubanga awo wenyini ffe wooviirako n'okkirira ewaffe it is a highway emotoka ziyisiŋŋanya boda ekkubo likoma wano boda zisimbye wano amaduuka gali wano okitegeera I remember my mom's village nekyaffe kyennyini nga bw'ovaamu mu mmotoka mu taxi ng'ogenda ewaffe ku stage ya koko ku ngundi ya koko awo kuba bwe twayitanga okugenda mu kyalo kyaffe mu kiwanga kati awo ennamanve boda nga zibeera ku side ovaamu nejja ng'ekulengedde ogenda mu kiwanga ne bakutwala baliko ku distance naye nkubamu akafaananyi ng'emmotoka ewabye eyinza osaabala ababoda nayingira obuduuka awo bonna neebatta because ebiseera bingi nnyo emmotoka eba eva Bombo nga fobo ejja Kampala nga godda Bombo waliwo abatekinga over govaako abataxi bwe bayimirira instantly nga womanyi awo and I'm giving example wemanyi akaalo kemanyi naye mwenna mumanyi gye muwanga kakati bw'otunira akatogo akabadde awo simanya ekimotoka kyabadde kisalo wa taxi nekyerindigula ennume y'ekigwo weebuzamu bwe baba babadde mu tawuni wakati babadde baapulochinga tawuni kuba yazze akuba eŋŋombe paka emmotoka bwe yagudde weebuza badde bavukira ku sipiidi ki yatuuse okuba nti beekanga then ono n'ayingira tawuni then paka emmotoka bwegikuba kigwo naawe wonaawona siwa wakulu ensonga ziri bbiri kati enkulu ensonga esooka ya bwavu obwavu obulimu abantu abatali sensitized kubanga emmotoka eyo bwegwa bwe mubaamu abantu nga baavu abali sensitized ku bizibu ebibaawo ebyokusena amafuta ng'emmotoka bigwa abantu twalibadde tetukyayina Uganda bantu mmotoka y'amafuta ng'egudde bagulabanga mugano kujja kusena amafuta so sensitization bamanyirawo kati kino kibi esaawa yonna buli omu aba alina kudduka wala nnyo naye mu bwavu ali nga tebali sensitized basembera busembezi mugano lwa nsonga mu Uganda teweefuwa offside okwefuwa offside ntegeeza ki nti ebintu bingi ebibeerawo nga bisobola okuvaamu akalungi akasente n'olifunamu olw'eggulo naye nga bisobola okuvaamu obuzibu kati gwe teweefuwa offside gamba nti naye obuzibu bwe bujja osooka kukigendamu n'ogamba ffe tulowooleza nnyo eri singa tebujja nti omuntu ajja n'ekidomola ky'amafuta fayini ng'amanyi tesaayo n'amafuta ago gasobola okubookya naye yeebuuza bwe gatookya n'embeerawo ku kyalo nga abalasita abo banfunyeeko ssente maani nyinza okwefuwa offside nze kanjire nga nziruka leefu paka lwanagamba fuwa firimbi bw'aba tandabye nga mpitawo nti abantu abo bajja n'ebidomola babimanyi nti amafuta gookya embeera gye balimu alina n'agamba ekidomola ekyo n'atulayo abantu nga bana basatu abajjayo ebidomola naga liita eyo 2 omuyayo yagenda gifunamu ssente bwezi nange kangende kati obwo bwavu tomunenya ajja kuzza ebbali agambe Kwefu singa bulakwammwe muli eyo ku leediyo mulinamuko kasente ng'ebalowooza singa naawe obadde wano kugulaawo naye waalidduse n'osena amafuta ago lwa nsonga nyinza okuba nga ndi musisi wa capati olunaku nfuna 10,000 onfuna amagoba ga mutwalo naye waneeno omugano ogugudde obadde osuubira kukola ki nga bodde ebbali you understand them nti baavu naye mu baavu bwabwe tebali sensitized kati ekyo n'okitegeera nti bwekityo bwe kyali ennamu wano Kasubi bwe kize kibeera ne bwogenda e Nigeria jjukiza ng'obulaba eyo payipu yaffe gye bali mu kutwala egende paka Tanzania nabo pipes bazirina zibookya enkya n'eggulo bajja bo ne basima ne bagitakula ne bagikubako akatuli ne bagitandika okugagira amazzi agaba gabise banga lyonna ga payipu ezo zibookyezza bwe ziyita mu byalo abantu ne bazikubako ebituli ne bazirembeka
bwe bamalirize bafuna obutakkaanya ne beeyokya ne bakimanyi nti gabokya naye buli omu akugamba tukole ki akasente tukola ki tukeetaaga essaawa zino Russia y'emu ku nsi ezisinga okutunda amafuta mu nsi nno yonna era ensonga lwaki olaba nti ne babateekako sanctions zino eza kuba nti balumba Ukraine tezibaluma nnyo economically lwansonga nti nakubulira luli nti ne Bungereza eyina amakampuni geeyitamu ne babbayo amafuta ne bagaleeta ne weebuuze gwe Russia wakawulira emiriro emeka egy'amafuta how do they handle neffe wane Uganda amafuta gatufuukira kaasi mu Africa buli nsi erina amafuta ntize kaasi Nigeria yandibadde ensinga ga nnyo naye amafuta gabookya bwe bagebba n'ebiringa ebyo kati eyo nsonga esooka eviirako enjega ezifaanana bwe zityo on top of zize tusookeddeko katugende ku muliro ogulina okuzikizibwa nsaba okutegeeza Auditor General's report eyafuluma mu 2021 yagamba nti Uganda ku district 146 zetuyina district 11 tebalina fire station ku district 46 ku district 11 tebalina fire station tebabiwuliranga nako kyokka mu report eno eraga nti Uganda yonna erina fire stations 45 11 ku zo ziri mu Kampala so the rest of Uganda basharinga 45 tolako 11 nze tontunu yaboto sinze nyino zigula this week 11 tezina fire stations nti ebimotoka by'omuliro ebisimbula wano mbadde nsoma ngenda kusomera wano maaso kuba waliwo bagambye badde lira omuliro we gukwata fire brigade erina kuva miles ziri 7 okutuuka omuliro guba gukutte kakati 45 zetuyina 11 ziri Kampala 11 bwe ziba Kampala beetaaga ba staff 1,800 singa ziba nga zo operating bainako ba staff 5 9 ku 10 kitegeeza bainako afu bwe nkubamu omulimu ogulina okukolebwa abantu 10 nga gukolebwa abantu 5 mutawani wangajja buli womuuza how do you want to be a firefighter but also that's a very independent mind who wants to be a firefighter my god okitegedde kakati awe tuli abadde n'ennyambo lwakyo fire brigade egendo yavudde ekigogwa muwakiso yavudde Kampala oyo twogera 2 mbadde njogera 2 mu 2008 kuba Uganda tekyuka nnyo report ya 2008 so gyewolako 10 years later ebintu bisigala it is the same government bagambe bati according to the Local Government Act every urban area should have a fire brigade department but many do not every urban area kategori watu kango laba it is an urban area tuyina okubeera wone fire station but they don't. They also require to set up water hose that can be easily accessed in case of a fire outbreak. The urban area katingao bayina okuba nti matuga town bayina okuba ne fire station nga bayinawo ne majja amazzi mirundi mingi fire brigades ezo zituuse wantu ne aga amazzi gabaweddeko ne kati bagajjewa ne bavuga ate ne baddeyo banonye wali because my cousin brother is telling me Bobo Barracks being it is a barracks nangamba bayina ebimotoka sima bana biche birabyanga but related to fire nanga mpozi ngatebi abadde mu mazzi because there one is a barracks then there is a hospital you know so biteko at least bayina we byabwe bibayamba nanga bibate byavudde bombo nga byavudde Kampala mwizo kwante bwabadde mazzi boba wali obaddeko Uganda wanonga wali ambulance nga teyina mafuta ne driver wayo tayina musala emotoka ya police nga mwagala emergency ne bagambo ino gula amafuta kate weewunye bagandi tebayina mafuta nga n'amazzi tebagayina oba olyawo nga basemba ku servicing bwadda ng'ekimoloka tekikola webiri bingi nga tebikola kakati
tulina okubeera ne fire olina okubeera ne fire amazzi we bagajja nga wali set wali ku pulaani naye mu bibuga byonna lwaki ensonga zange zijustify nga kyegamba nti mulimu ebintu ebimu nga sibirabanga Kabenje nga mbiraba nti weekiri kya bulijjo tulinze bulinzi something oba what happens nti bomu webeeraawo neebala okumala emyezi 3 ne mugiraba bomu ng'ebala count down mulindere yati bwe bwatuka tetugamba nti waliwo akabenje ka bomu ati ne tugenda fire brigade tetuzirina n'amazzi tetugayina yetugajja. Buildings should have emergency fire exit points. Nadala like commercial buildings. Thank you. But many do not, while others do not even have a single handheld fire extinguisher. Kakati gwe wofutukawo n'otandika otugamba nti akabenje kagudde n'agamba bw'ati. Uganda Ugandan municipalities may not be at the level of the New York Fire Department that has over 600 fire tenders. New York Fire Department baina fire tenders lukaga. Fire tenders kyekimotoka. Lukaga. Against the population of around 10 million. How many people are in Kampala? Maika ebintu bina analysis katumwongeremu ku kirungo. How many Kampala population bwegiyinza okuteekamu? Namugako no just put the motor numbers. The current metro area population of Kampala by 2024 is 1 million nya. Twine million nya mu Kampala. Abe bantu abali mu Kampala. That is Google nga bwempadde. Kakati bwe babanga bano bali abantu million 10 nga balina fire tenders lukaga ebimotoka lukaga tegeeza fa million 4 twali baddemu n'ebimotoka at least nga ebikumi 200 bali 10 versus 600 kati twali baddemu kale n'ebimotoka nga 200 nga bikola wano Kampala wokka tuyinawo 11 tuyina actually no ziri stations nebo wetolola be motoka bye tuyina muno mu Kampala tusobola okuweza ebimotoka byasha nebeera 12 twali badde tubiraba olova nga lwoyito obiraba ng'obiraba. However, with the good planning, Uganda can acquire at least 1 fire tender and a supporting water tank. Kati tugende a police chief Lawrence Adima by then yagamba nti says that fire department has only 4 water tenders in Kampala. Wetugambye ntwetaaga ebikumi 200. Ono police chief by then ontogera 28 yagamba says the munana populations kubanga bodeta the 4 fire tenders versus this population that we have, that means per 1 million 1 fire tender. Agamba the fire department has only 4 water fire tenders in Kampala, all based at the department headquarters. Ideally, they should be spread out in the 5 divisions. Of the 13 municipalities outside Kampala, only Jinja, Mbale, Fort Portal, Mbalala, Hoima and Gulu have police fire department fire tenders. Takati, municipalities 13 eziri weruwa Kampala. Jinja, Mbale, Fort Portal, Mbalala, Hoima and Gulu bebaina fire tenders, bebaina fire brigade. Ontegera bulungi nnyo. N'agamba bw'ati, if a fire breaks out in Lira, for example, a tender has to drive a distance of 70 miles from Gulu. This takes at least 3 hours. Omuliro singa gukwata erira, ekimoloka kye balinawo okumpi kiri miles 7 okuvuga okukola ki okubatuukako. The time the truck reaches Lira, everything will be in ashes, says the Lira town mayor, Peter Owini. Entebbe municipality, on the other hand, acquired a tender a few years ago through a donation by Mayor Stephen Kabuye, Nemikwano je Europe. Mukono and Kira town councils are also due to receive fire tenders from their friends in the West.
bayino byakwekwata kwata fire tender zigula zitya fire tender nagaye kyekimotoka kyonna a standard fire tender costs between 400 million and 800 million. Second higher fire tender costs 100. There are also small ones that cost less, while handheld fire extinguishers cost 200. Almost all urban leaders claim that the money sent to them by the government is a conditional grant attached to a specific project, and the conditional grants are spent on salaries. Hakati, gwe muliro we gutyo we guyimiridde kyekya kyenyinza okuwa. And like kakati guno omuliro ogugenda okutwokya teguli nti gujja kujjanga Kabenje. Factors ezigufacilitating nga weeziri gwo gwe gutannajja. Buli ekizibu kye tunaafuna mu future embeera ekiteekawo ettaka jimu twakiteekawo dda just tulinze suula mu bijanjaalo toba bina okudda nga bw'olaba ettaka bwe liba eggimu ekinyonyi ne kigenda kiri eppeera somewhere bwe kijja ne kikola pupu mu bbanga just ettaka lino liba lirinze kasigo kugwamu pa eppeera likole ki limere. Kakati ebizibu byaffe embeera just weeri. The situation is ready to. Thank you. Nga bw'olaba omukyala nti ali fatayiro era ali bulungi nnyo just abuzaayo katini bwe kati afuna olubuto beba basajja bosanga n'agamba ne mwalwe nabeera nayo mulundi gumu ate bwenzijukira obulungi withdraw jadimu n'omugamba njagala ojjukire nnyo tewali tojjukire yadde ettondo naga n'ettondo obutondo nga oli omuwala yali ripe. Kakati naffe tuli bwe tutyo nti kantu katini nnyo bwe kati tuli ku time bomb kwe tutudde amasanyalaze bono tulina wiring y'amasanyalaze mu Kampala wano okwata ku mutwe botunulira enguudo okwata buli kimu okwata ku mutwe so tewaliwo bino just bwe kibaawo ogamba bugambi nakyo kimaze ne kibaawo nti tawuni zonna wensi weziri bino nkugambye bya 28 ne report gye nkwadde ya 2022 naye tosobola kungamba nti Apple yagudde wala nnyo okuva ku muti no so buli kizibu embeera yakyo ekifacilitatinga weeri era kati ogenda kulaba bwe tupakuka omanyi Uganda bazeolire etteeka lye bajjawo be bagabaga ate be bagajjawo bali bagamba muno erina okuba nga likuuma those dangerous police zisobola ko likuuma those dangerous cargoes. Naye kisoboka ekyo tekiri applicable. Tosobola kuba ng'olina ekimotoka ky'amafuta kati ng'ekyo mbu ate kiriko emmotoka ekitambulirako mbu naye eriko abasirikale financially tekiri applicable. Ne tulina kuteekawo bitambula budde ki then mu town wabaerawo ekiguddewo kati nga Kabenje ngaako fire brigade evaawa evudde wamangu okutaasa embeera wakiso yenna bwe tuba nga Kampala yekka ina ezo fire brigades 4 that is the police report. Tunagenda abamujja genda muzi private soko zireke kuba zikubira essimu zo tezimala gasituka akati awe tuyimiridde essaawa yonna Kampala ono kakati fire brigade tozirina naye kyokola oyina amafuta agameruka waliwo omwana yagamba nti banayo zukukazuukako n'okeberako mu ddinisa lyo essa yonna bajja kuteeka petrol station mu lujjalo ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyingira Kampala petrol station ekyo kyokka zo petrol station versus fire brigade ntono twalibadde tugamba nti buli petrol station bwe zeeyongera ne fire stations nga zeeyongera azo tezeeyongerako nti omusajja adde alina okuvuga okuva mu kibuga Kampala agende gomajjamu ali awo okufuluma obufulumya ekibuga Kampala okoona ogwe wali ebwayise okoona ogwe Kawempe okoona oyite Matugga mama ogenda okutuuka eri nga gw'omuliro guli awo mbuno ogwina egupozingidde gwa mafuta guli flammable. Thank you. Kakati omuliro gwakutte wano ojjukira omuliro ogwo bayiwako amazzi ne buli bagwiwako amazzi ne gweyongerayo omuliro gwakutte Busega wano ewaffe ogwassa abantu mwade bwagala bagukolere ki
first of all fire brigade ne bwe ne gukwata wano mu kibuga gwakwata nga wano mu Owino nga fire brigade teziri awo nyini ne gwakwata wano nyini awo ku awonga ku radio 1 ogujjukira ogwakwata wazi last year ngwa motoka fire brigade way ne fire brigade omanyi weri ne radio 1 kumpi nnyo naye bajja kutuukawo nga tebali mu mbeera nnungi bwe bataba mu mbeera nnungi ate simanya amakubo tegasobola kutuukawo gamba tuli mu katogo tuli mu kabeero so gwe yeewuunya bino just obadde tonnajja kukola ku soil testing. Uganda is fertile for all problems n'ekiba tekinnajja gwe kisuubire nti essaawa yonna kigenda kujja kiteeza ajja kuyiika then bajja babeere reactive badduke nawulire badduse eggana ne bafunayo wakati abagenda okujja kasasiro naye bulijjo nga babiraba then waliwo abaasibiddwa kati n'ogwo omuliro bagenda kunoonya kampuni nyinigo after like ekyosi bwe kinaamala okuyita tuddeyo tubeere mu business as usual. So tubadde tusaba anyway Uganda eno government eno noonya byogisaba ne bikubula obeera okyabasaba kiteezi oyina obbasaba omuliro they compiled a lot of problems bo bennyini boyina okusaba bagee bannaye kayimba kabasudde mu kayimba ddi naffe otulabyeko nnyo byebyo nze byensobodde okugirayo so gwe abadde alowooza nti kabenje this is not an accident bye bintu ebizze nga tubiraba ate nga bikyajja nnyo because katwagala waliwo n'ensonga kati incidence ya omuliro gwakwata e Busega ekira ate nali ndabye gas era yabaluka mu nnyumba natta abaana wali wansi wali ogundi bayitawo batya kati tuli kulwanyisa abantu basimba emiti balekera okukozesa chako to introducing a gas ali flammable we are prior to omuliro okwaka still tuddayo ku nsonga ya ebizikiza omuliro n'amakuba agatuuka gye tubeera byo ebiri kati ate n'obwa gaasi bwe kunaatandika maidi ateekako naddeeyo neyeeyagala bagenda okubiranga akayumba konna kaweddewo ogenda okukubira fire brigade fire extinguisher bagaye ya mitwalo 22 how many people can afford fire extinguishers mu communities zaffe valino mu ba elites abakutakola yadde 10%. Hey Mukama Katonda bino bye tugenda bikwasa kati. Anyway, byebyo bye tulina for today just okujjukiza Katende Joseph omukubirako internet etero kwecyanga naye he's there to help. Abo yaguza internet atatandika munange kunyiga omusajja yanguza internet efu akoze bwati ne wati enamba egisigaze mu buliro obuzibu bonna bwoyolekedde sometimes because of the weather sometimes wawe tubeera ffe bennyini internet ezo kwatisikirawo bulungi but fenna tubeereko ne internet ewaka because I mean, it is the life now we are headed to, or we are living in. Mukubire kakufuni Airtel internet, eri unlimited. Boba wajitaddeko lero nakusoma mwezi limeka 23 ejja kugwa konga 23 November. Mukubire kajja kwaje kufunia nana Herbal mouthwash ngenda ku Dwaliro pharmacies amaduka ali National Drug Authority ya authorizing okubera katale mukoze semina akamwako kabeere nga kamulemba amanyi galekera okunyenyera gum bleeding okubanga kawunya bubi byonna na Herbal mouthwash abikola ebintu ebyo. Today mu Friday pozinga luwe kiguddewo mukama batukumire sasa jja kwa kaangali.